yingira ne banange bunze munsobera baba tumemere mu yisa w'emmere anti wona mukubidde essimu ne mugamba yitemere lwaki muluyisa w'emmere olwano noona aluyisaayo okuleeta wanene emmere nja kulya muggo mwennyini kale gwe olulala olwayo ojja otegeera ti nawe oli kyakulya leeta wanene ate yisawo jasi dakika 5 zokka ojja okima amasowaani gamwe zenna gyendaga owulidde kale Hello. Yennyabo nze Sonko Muhammad okuva mu Jolo Quality Properties. Ploti weeziri. Etulina estate yaffe empya ey'ekawuku okuva ku miliyoni 1.5 futi 24 ofuna ploti. Bei rahisi. N'ebyapa tobiina nno munnange. Ebula Sande tulambula. Ejangu ekireka. Ssaawa 2 ez'okumakya. Emmotoka ejjaba bw'eri nkutwala olambule. Tofaayo ne woba oyinako miliyoni 1 5 tujja gabanja oluvannyuma kale mukwano. Kale kankulinde. Kasitoma wa Jolo. Mmere. Sonko, esawa yonna. Otuukidde mu budde sowaani zammwe ziri. Naye sooka olindeko genda baliri munda mu kisenge kyange wansi wa pilo. Olete sente ziriwo gye mbaweekeezamu. Ankonze nti ogenda mu kisenge. Gwa anti yangamba ati tukomenga eri wabweru tetuyiniranga mu nnyumba. Bwajja tugamba nti tukoma ku geeti kwennyini. Ogenda bugenzi oli mu kisenge olete sente nyo kisobola? Sisobola. Agala kunsinza amagezi gwe. Kale anyway leka nkoko zino zenina wano eno. Vayo nkoko zino zenina anti emmere ebeera yakakaaga. Nkwata. Naye omulinayo ka juice ku hoteri yamu. Ye tulinayo. Kyoba okola mpe nnamba yo ey'essimu. Ngenda kukubirako nga neetaaze okunywa ku ka juice. Leeterayo ka juice. Ate wona abo Christopher yinza n'okuwayo 10 nga 2 awo nga zo za bwereere. 10 yezo. Biri nnamba andika wanene nnamba y'essimu. Kale nja kukoonako. Kale. Kabanga kakisolo embeera embi gye twapuliramu kabanga kakisolo. Naye kambuuze kaganya ogenda mu kisenge ne nnyinza kukola ntya. Naye nenjo natunze poloti yange mu Jolo ninamu akasente kange. Nafunye commission nga awera. Sikozesa sente zange nenfuna kyenjagala. Kanfune sente wano katume juice. Kanajja ne kalaba ku sente. Kizo wagana yasobola ofuna kyenjagala. Sonko nina amagezi. Lwaki neemenya nga nina sente zange Sonko Katonda njagala. Ate Katonda yampa enkyengera ky'amagezi n'okutegeera. Jolo Quality Properties. Sonko, esawa Kikubye mu Jolo nze neemenye nina sente zange. Allahu Akbar. Kankakubire nze neemenya. Kankatume juice kajje ne juice ate nze nkajjemu omukyuzi. Jukira nali nafudde. Hello. Oli otya? Ate bambinga kibi. Esowaani ya sente mmeka? Esajja liri. Ate gwe okolera sente mmeka? Atofaayo sente sisi buzibu. Jangu ewaka. Jangu tukimaliriza ekyo. Sonko Katonda njagala. Ate yampa enkyengera ky'amagezi n'okutegeera. Kankalinde kajja. Kawedde musa. Kiki ngozze otidde nnyo kiki? Nakwasa sowaani ya anti. Ne bannaawe yasize sowaani gye yasize ya sente mmeka? 2,500. Ate ku mulimu bakuwa sente mmeka? 13. Beera mugumu. Bw'ontuno olaba nga sirina sente. Nina sente. Ka abantu bakola kunoonya ki? Sente. Ate nze nina ki? Sente. Kitegeeza byokola okunoonya nze mbirina. Okitegedde? Esowaani ya 25,000. Zino zina n'obutatukolera zirekaawo. Yatugende enkoko zino ziri mu kisenge. Tugenda. Kawedde musa. Kale. Mpozi wagambye esowaani ya sente mmeka gye wayasizza? 2,500. Ya 25,000. Kati kyogenda okukola ogenda sooka ogende osasula esowaani ya 25,000. Sonko. Sente zino ziraba. Sente zino olowooza singa oba wakuzikola oyinza zikolera bbanga ki? Emyaka ngaaga. Emyaka nga 3. Nga 3. Naye badde okimanyi nti sente zino okyasobola okuzifuna mu kiro kimu zonna nga we ziri wano eno. Kikakasa. Kati bw'oba owakana genda osasule esowaani ya boosi wo olabeko bulungi otukule omalize okomya ogyosule wano ekiro ekyo olabe otaafuna sente ze.
Owulidde? Iye. Genda nze nkulinze. Sonko Katonda njagala. Sonko Katonda njagala. Yampa ekirabo ky'okutegeera n'omukisa gw'abakazi. Tovimba nga tokola mu jjolo ne kasita oba ng'okola mu jjolo. Ssente no ze mulaba za poloti zino bazimpadde zitwala ku ofisi za mukama wange naye ngenda kuzeeyambisa zisooke zinfunisa ebisaba. Paba tunda poloti eza layisi miliyoni mu kitundu ofuna poloti miliyoni 2 ebyapa tubirina. Obadde oyingiddewo? Oli otya ate baba ng'olabise bulungi. Nino n'owonsangidde wano nga mpulira amaze ssente nze nga mpulira nkonya agagenda mu kisenge kummulamuko mubiri guno. Mumanyi okola masaaji? Kutambuza mmere. Genda ontambulemuko nga bw'otambuza emmere. Ssente ne bituleka wano. Tugende mu kisenge twebake. Tufaye tugende. Sonko essaawa yonna alina kumagezi ayogere. Jjukira nali nafudde nenziramu nenfa. Halo? Oli aweewo. Nyambo giyingireko bane wange mu ddiiro waliwo ssente z'endeesaawo ziri ku ntebe. Ozigyewo zonna waliwo akaana kendi nako njagala kayigiriza site. Alhamdulillah. Weebale nnyo bambi. Ssente zange ziruwa? Simanyi bye ssente zange. Ssente zange ziruwa? Ssente zange zirazeewa. Ne kawala golabika oyina ebisiraani ggwe. Ssente zange ziruwa? Mbadde naawe mu kisenge. Era luziwano lwe banzibye era ssente zange lwe bazibbye. Olabika n'ebisenyi kawala go. Oba toli wasa amasowaani ga boosi bo ne nkuyambala engusu ya ssente. Kati olowooza bano era ababbi lwezano ne babba ssente zange. Ssente zino bazitudde bazibbye. Tambula ove ne mu maaso ogende saagala nakulabako wano eno. Tambula okwate kuba ogende. Transport kati olaba nina ssente. Tambula ove wano eno ogende. Tambula ove wano eno ogende. Katonda njagala. Sonko Katonda njagala. Yampa ekirabo ky'amagezi n'omukisa gw'abakazi. Ani oyo? Bannange Doreen. Bannange mukazi wange okomyewo. Bannange ye bannaye omwana omulesewa maaka omulesewa. Komyewo nk'omukwano gwomu nga temuli mwana. Ate muli mwana. Temuli. Naye nange ebbanga ly'omaze nga toliwo emyezi 3 mulamba mukazi wange. Sijjanga mukulaba ku mukazi yenna bannange. Simanyi na nnyamuga weefaanana bannange. Bannange mukyala wange. Banaye abasajja b'e Masaka nga balina ssente. Okikoze ekyokulaba nga mukazi wange onjigidde n'okomawo bannange. Abasajja b'e Masaka ne batakutwala. Sonko njagala ggwe. Okikakasa? Gwantuuka. Mama maka. Kulya n'amaziga gantuka. Gakutta mama maka. Sonko essaawa yonna Tugende mu kisenge mama maka. Tensa tugende mu kisenge mama. Sidanga mulaba ku mukazi yenna bujangu ova wano mukazi wange. Tugende mu kisenge bannange. Obudde nno bugenze. kati mbuki Mama ino genda okubyanza n'ogenda okukola tusobole okubeerawo. Kale. Iye. Mukwano. Obungi. Tenda kwomsa. Sonko essaawa Love you. yonna Kale, I love you too. Kale kangende nkole naye nkomawo. Soke nnongooseeko wano. Jjukira nali nafudde. Ate gwe kiki? Oyinza tukonkonya. Adde enoonyako mwami Sonko. Mwami Sonko nga taliyo. Okuba taliwo kangende nnyo. Just nabye mbadde njagala omugamba ate biwanvu. Ebiriwa. Abyetaaga mwami Sonko ndowooza kangende ngenda ku. Jawo tuwireko okuwana eno binyweze bulungi. Okay. Kiki buzibu kya? Olaba anti nali nkolera wali ku kawoteri wali wansi. Sonko nankwana. Mukunkwana omwe tulako bye tukola. Nenfuna olubuto. Naye nagezaako okuba ku masimu ge nga takwata. Ate ne kawoteri bangoba. Sirina buyambi. Sirina wakubeera neeya bweyiya. Teweeraliikirira. Ekizibu ky'ofuna otosi kikyo. Nze nga bondaba nze, nze mukyala wa Sonko. Totya. Bw'okufuna olubuto tolina musango. N'omwana gw'olina mu lubuto talina musango. Wabula Sonko kaakomawo tugakufunira ekyokukola tugenda kuwasaba tufunye ekyokukola. Njala ekuluma kufunye ku kyokukola. Nedda. Natemye. Toyiramu bukoowu. Nedda ndi fine. Kale, ogira otuwirako wano eno, sooke naye wano okola. Tugenda mupayo eddakiika 5 nkubire Sonko ajje tubikuwasagana.
twabagamba Jazira Dry Cleaners and Laundry Services tuoza bwe kika kya lugoye bed covers kati no mugiraba media ngabi bukyanga agigula eri mu myaka eyisuka 10 teyozebwangako so ngikimye nyagala kugitwala kugyoze wano ndi mu bitundu eby'ebbanda so okuba essimu na wobeera oli omuntu ali Seeta ali Kyambogo ali Bbanda oli luddawa kuba essimu gambe Sonko ndi wano jangu kime bed cover yange jangu kime ngoye ngenda kuzikima tuzitwale Jazira Dry Cleaners and Laundry Services tuzoze kati wano tusiba location yaffe ya dry cleaner yaffe wano tundawo n'engoye so tuzireeta bwoti ziba zivudde nezituukira wano then tugenda emanju netuoza so ngenda bakulira before and after so bed cover emalo giteeka mu mashini nga bwolava bwenjitaddeyo so nfuna detergent waffe nenteekamu oba omo oba nomi oba Elio liquid soap nenteekamu nemperekerezaako amazzi nenyikira bulungi nnyo then starting machine eno neberanga ejoza zino zonna engoye zolaba eziri wano ne zino zolaba eziri wano zino zonna tuzoleza wano Jazira Dry Cleaners and Laundry Services tuli boyogere Wellspring ku sejjo masanyalazo kyasobola okujja n'otuwagira oba n'okuba essimu eyange nsobola okujja n'enzikima nze Sonko 0706 79 47 enamba kubayo weri oba MTN 0782952555 n'enkima engoye nenziyeta n'enzooza nemmala nenzikomya abantu abali Seeta abali emukono abali ekira kyali Wajjala Bbanda Kyambogo okuyana bitu ebyetolodde boyogerere oba Bukasa kuba essimu nziye nzikime tuzire tuzoze tumaye tuzikomyewo